emirimu gy'okwasako engalo zo gigenda gitya olunaku olwaleero njagala okuba nga njogera naawe ng'ombuulira ebikunyiizizza n'ebikusanyusizza mu eyo wiiki gye tulirabika nga tumazeeko. Njagala kubaza ku bawagizi ba Arsenal, njagala okubuuza ku bawagizi ba Manchester United, Chelsea, Man City ne Liverpool nti mugamba mutya ate era mu buufu bwe bumu njagala obategeeza nti wiiki eno ebadde n'ebintu bingi. Twatandika wiiki eno nga tuli mu bato ya Shiba ne Cindy. Tuze mubaddemu n'amawulire ag'ennaku aga Evelyn Lagu. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ate gye bugenzi okuggwerako eno nga tuli mu nsonga za Bruno n'endala nnyingi gwe tukubira essimu oyogere ku ekyo kyonna ekikusanyusizza n'ekikunyiizizza. Naye nga sinagenda ludda olwo, njagala okujjukiza ggwe wenna anyumirwa okusiba ku mizannyo egy'enjawulo kiyite betting nti kampani bwaguuga erina odds ennungi eyitibwa 1xbet. Ate bw'oba tonnagyegattako olunaku olwaleero kikole kubanga kya bwerere. Njagala okujjukiza nti bw'oba wakeegatta ku 1xbet ojja kufuna bonasi ey'ebitundu ebiwerera ddala 200 ku deposit gy'osooka otteeka ku akawunti yo ng'ogenda okuba nga obetinga. Naye okukireiminga bonasi eyo nja kusaba okozese promo code 256 256 chia era okozese ne link eri mu description ya video eno ng'oregisteringa. Ekyo bwe kiri, naye jjukira gwe wenna ali wansi w'emyaka 25 tokkirizibwa kukwatako, tokkirizibwa kubetinga. Ali ku ssimu asookedde ddala olunaku olwaleero, nsaba oyogereko nange. Hello mukulu. Yesebo ogamba otya? Nze Matalisi solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Omuwagizi wa Queen Shiba. Mwali mufeesa mu bato. Ate era ndi muwagizi wa Manchester United egenda okutwala ekikopo kya Champions League. Naye mwabadde mufeesa mu bato b'abasinzi. Twasinga lwakuba abantu just tebaagala kwogera bituufu. Wangi? Bwe muba muwakana nti Shiba si ye yasinga mu bato, nsaba muleete VAR yeetegereze ensonga zino. Kyokka twadde tukyali awo manyu naye neetandika kiri nti okuvuya. Ekinkubisizza essimu kwogera ku nsonga ndala era ng'ekisookera ddala kitalo nnyo ekyokufa kw'omuyimbi Evelyn Lagu. Byannakuse. Omukyalo oyo abonyeebonye nnyo n'obulwadde, naye twagala okwebaza Mukama olw'okuba nti amutuwaddeko akaseera kaabadde ku nsi. Kituufu. Ekyo kikulu nnyo. Seba abantu bafa bulijjo naye okufa tekumanyiirikika. Awo kwatulema. Ate tetulina bwe tukwewala. Kituufu. Nsaba Evelyn Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe ate n'abantu be abagumye. Kituufu nnyo. Naye ssebo walabye abantu bwe baziise Evelyn Lagu, abantu bamuwerekedde. Mazima bambi babaddeyo. Omukwano ogwo gwe tulaga abantu nga bagenze mazima ddala tugubalaga nga bakyali balamu. Olowooza singa tewabaawo enjawulo. Yandibaddewo. Ensonga ya Bruno ke. Njagala okuyozaayoza Bruno ke. Ssebo weebale kutukiikirira. Gwe mulwanyi Namige gwe twasigaza taata. Wizo yatuvaamu. Gwe musajja gwe tulina yekka eyagaana okuzza emmundu ku ggombolola. Yagaana. Era tetukulinaako buzibu ssebo. Emmundu tokoseza ddala taata. Akuba amasasi. Ate tukusaba ekibira kye boogerako ky'olina taata oyongere okukikuuma butiribiri. Wangi? Kibira ki? Sebo olw'okuba Nema ne gavumenti tebakyafaayo ku bibira, kati naawe baagala osaawo ebibyo. Abantu bano sebo komanda tokkiriza kusaawa bibira byo. Naye ebibira obyesibyeko kibira ki kyoyogera? Oli bulenzi gula ejjirita olirekerawo okubuuza ebibuuzo eby'ekito. Bruno ke igwe. Alright, oyo solido y'abakyala ali ku simu omulala. Hello? Sebo oba nnyabo?
Ali ku simu. Presenter. Maama Wangi Joan nyawo. omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Ezirobwe wagamba watya? Zirobwe si wabi. Okuggyako nti ababbi b'emmere. Abava eyo ewammwe mu kibuga baatutawaanya okufa obufi. Wano ku Sande nasiiba mu misango nga nkutta ababbi 3. Bawagizi ba maanyi abo teri mulala. Baali bambadde obutisaati nga buliko ekigambo alcohol. Alcoholic. Oba bawagizi ba Shibaholics. Bw'oyogera ku Sande. Shibaholics. Obusungu baali baagala bumalira ku mmere yange. Bannange omuntu yajjirwa. Kirabika baava ku kivulu ne bagaaka bajjeeyo. Abamu nasanga basitudde amatooke bwe gati. Matto. Olwo bagenda gafumbiraani. Simanyi na. Bannange. Simanyi. Kiki ekisinza okunyiiza mu wiiki? Okufa kwa Evelyn Lagu. Y'emu ku nsonga esingidde ddala okunyiiza wiiki eno. Amawulire ago gandese mu nnaku. Ddala lwaki abalungi be bagenda. Kyokka ababbi, abannanfuusi, abenzi, abagwagwa ne basigala. Ani mugwagwa? Mujja wange Butilicious Daisy. Mwaka ku mwaka talina gy'alaga. Kyokka abalungi bafa. Nze ndowooza oba alina kontulakiti ne Walumbe. Waayiriza. Ekirala ekinyiizizza be bawagizi ba Shiba okujja ku faamu yange ne babba emmere. Lwaki mazima ddala bakuseerera mu kumudaala n'ojja n'oyombeera mu kkubo? Babawangulira eri. Bannange abantu tuyiga okukuuma law and order. Mazima. So malicious. Ensonga endala enkutteko ennyo wiiki yeya Bruno K okufulumira ku social media ng'asaba amafuta. Bannange abaana abalenzi lwaki mweweebuula bwe mutyo? Abaana abalenzi beeweebudde omulembe guno mu kifo ky'okusaba amafuta. Lwaki mwana gwe tewasabye ennyumba oba emmotoka ennamba? Taba mukuuzi. Lwaki mukola ebintu ebya child knowledge? Bye biriwo ebyo child knowledge. Ebintu by'amagezi ag'ekito. Ate nno nawulidde bagamba nti Bruno K yakola ebintu bya deforestation. Bye biriwa. Nange omwana andeetedde wano essimu. Ne mpulira ku social media nti Bruno K alina ekibira mbu emiti gyamu agitemesa girita. Wangi? Naye ddala lino eggwanga lwaki mu luzungu baliyita Mazalandi? Ttaka nnyaffe. Lwaki mututeekako nnyo akazito ffe bamaama? Ate nze ndowooza tulekerawo okutwala abaana baffe mu masomero agatalina sirabaasi nnungi. Abayizi abamu bakula balowooza nti ekirita ekola gwa kusongola kkalaamu gokka. Era. Ekola ne ku bus clearing and forwarding. Mbadde manyi oluso lwe lukola bush clearing. Lwe lusaawa. Sebo leka naawe. Sebo lekeraawo. Ewuwo bw'oba weetaaga luso. Wandibanga toli muntu. Olabika ova mu lulyo lwaziri ziddayana so. Ezoogerwako mu history oba Godzilla. Bwe kibanga ddala Bruno K ejjirita yamulemerera ajje ku faamu. Akola eki? Ku faamu waliyo? Oluso n'embazi. Byaki? Iye. Bruno K akkirize ekibira tuteme kiteme. Wangi? Era mumpeere ennamba yange. Ne bannange. So malicious. Thank you for watching our video.
Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an order of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion, join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.